ali yafeenya omanyi abamanyi Oluganda ekigambo okugenya ng'omuntu yayimba oluyimba lulungi nnyo oba ennyimba nnungi naye ng'ali eyo ali mu taxi ali ku booda ali ku bigere abantu nga tebafaananika so abamu ku bawagizi ng'abo bali bamanyi ebizibu byaffe ne basigala nga bakyali naffe oba n'abo abamanyi ensi bw'erina okutambula nti bugubugu teguma muliyo nabo ne basigala naffe so ne bazanya abawagizi baffe abasobola okusigala naffe mu mbeera ey'akazigizigi okuyita mu luno olutalo lwe tuyisemu tekibadde kyangu lwa nsonga abantu be tubadde tulwana nabo nze mbabuulira bagagga nnyo abantu ababadde balya mu disorganization babadde bafuniramu ddala ssente nnyingi nnyo ate nga bagagga nnyo naye kati olwaleero etteeka lino eriisiddwa olwaleero limenyewo ebintu bingi nnyo ebyali byayita mu kadde kubanga mu kadde baali tebateekawo authority oba embeera yonna eyinza okugoberera etteeka lino ani aligoberera ani ali enforcinga wegamba enforcement yali nzibu nnyo kubanga tewaliwo authority passe naye kati waliwo a digital copyright management organization egenda okubanga efollowing up nga n'omuyimbi agiina ku ssimu ye alaba oba okitegeera amanya ni akozeseza oluyimba lwalukozesezaawa mirundi emeka then wano mu kusasula omuntu aba amanyi kikyagenda okufuna ekyokubiri kati omuyimbi akyasobola okukwata oluyimba lwe n'agamba luno ndutunda mpaamu ssente olugyemu ssente naawe kitegeeza kati ne ba business people oba abagagga bagenda kujja bagula ennyimba gojja n'ongulako oluyimba lwo n'ogenda n'olukozesa nga nange ompadde ekyo mpadde kati olwaleero namwe bannamawulire abakutte content ono mwavudde eka mutaddemu ssente zammwe mukutte bukiriipu buno ng'oli akozesanga bw'ayagala naye kati kitegeeza naawe ofuna obwannannyini ku content wo tewali muntu akkirizibwa content kumukozesa nga takoze ki nga takuwaddeyo kyakuwadde era bw'osanga ka content ko kewakwata ng'olina proof kali mu ssimu yo you can sue oba okitegeera so ffenna twekubire mu bugalo tusanyuke tujubilatinge kubanga buli content creator buli creative person afunye obwannannyini ku bibye akakubo kasoose ne kabeera k'amaanyi munda eyo nga n'okusala ku muyango omuntu yenna takkirizibwa biki ebikabaddemu twafunye meeting eyasoose ku makya ey'abakulembeze ne speaker mukama n'atuyamba deputy speaker najja attorney general najja then ba stakeholders mu ba leaders mu music industry ne bajja then dedicated team of engineers from State House then netufuna members of parliament mbadde mu ne ba honorable Kiyaga ba Kayemba Solo honorable Kabanda n'abalala ababaddewo ne ba clerks of parliament kwegamba nga tugezaako era okubanga tujja tubannyonnyola n'okuba demonstratingira copyright management system that is going to be following up on all this okulaba nti buli kimu tukinyonnyoka bulungi kubanga bwe mwalabako wali honorable Kabanda ne honorable members of parliament abamu balina bye baali batategedde so kati nga ffe ba stakeholders tuze tubannyonnyola tubage bannaye tekiri nga bwe mukirowooza nti omuntu buli lwazi nakayimbako ku TikTok alina okusasula already amaze okukasubscribinga wali nga ku TikTok nga bamusaze data kitegeeza abasasudde okitegeera ekyokubiri omuntu owa radio bw'abanga abadde asasula license ku UCC ya miliyoni agenda kwongerako emitwalo oba 2 oba 3 zonna ezinaaba zivudde muki zibaba n'abataddewo then kanaakuuma ke kagenda okubanga kasensula ani akubiddwa mirundi emeka kugina 3 kwe kajja so si buli gubazanya nti kwatajja mu nsawo muwe ekyo nakyo nga balina okukimanya so ebintu bino byangu nnyo music abantu bagenda sigala bamukozesa nga badde bamukozesa but this time around ajja kuba na line of following up in terms of infringements and all that president copyright eno nga bwezze leero omuntu ajja kwebuuza nti n'abantu nga kafeera abafedda bagenda kufunamu oba it starts today olunaku olwaleero lwe mulaba mpaka lwakuba nti kati president anaba kusayininga so eise era president he will sign niyo olunaku lwanaba amaze okusayininga nga bamaze n'okutereeza amateeka obuwaayiro bubagenda okwongeramu nitty-gritties olunaku olwo lwennyini kafeera ennyimba ze zigenda kumuddira kubanga etteeka ekkadde kati liba liweddewo nga tutandise ki pya etteeka ekkadde omuntu bwe yatundanga ennyimba ng'okuddamu ne zifuuka eze copyright tebadde emala emyaka 40
5 naye kati olwaleero basazeeko emyaka 3 gigenda kubeera ng'emyaka 4 kitegeeza nti ennyimba za Kafeero ze yaguza Kasiwukire emyaka 25 emabega zifuuse zize okuva na leero era kati abaana ba Kafeero ennyimba zizeeyo gye bali kati zaabwe be bamanyi ani gwe baguza ani gwe bakola ki oba okitegeera. Uncle Ed, waliwo abagamba nti kino ekintu kigenda kufevalinga mu abayimbi abali waggulu nti ba upcoming tekina we kibayambira. Upcoming ye mwamubalira mutya? Kati kankugerezeemu etteeka lirambulula bulungi. There is right of promotion. You can register for your own copyright and ownership. You can refuse to register and you throw it in the space and you give for free. Okisegedde ekyokubiri waliwo yosobola okuteesa n'omuntu yenna gweyagala okozesa wakawunga bw'oyagala kuba kati olwali batuwadde obwannannyini so gwe osalawo ani akozesa nga bwakola ki okusinziira gwe bw'oyagala. Ekyokubiri eno system bw'ojja n'oregistering oluyimba ne bw'obanga oyagala luyimba ku mbaga yo bakuliyimbira mwagalwawo n'oregisteringa mu system with the URSB nga owner ne lubeera tapped by the system nojja n'olukuba mu kifo nga kino ekiri licensed era nga kirimu n'akuuma kalimagezi ne kaluwulira ne kalutappinga ku system osasulwa just ng'obadde olukoledde mwagalwawo era emirundi gye mukoma oddukuba akuuma gye kakoma oddubala gye likoma okusasula kubanga this is a commercial place and the commercial place is paying for the use of the music. Kitegeeza tekiriko munene tekiriko mutono. In fact oyinza n'okusanga omuntu kati ng'akubye oluyimba olwo n'agaggawala okusinga gwe yasookawo ng'amazeewo emyaka aga. Kyekitegeeza buli muntu omuntu yenna alina oluyimba olusinga okubwa emirundi emingi yagenda okusinga okufuna. Okay. President, waliwo engombe ebadde eyogerwa abaproducer abamu nga bagamba nti ensangi zino wabaddewo nnyo abantu ayingira studio leero ku makya zigenda wera ssaawa 6 nga tadde oluyimba ku YouTube nga lufulumizza amakulu substandard works zibadde nyingi. Tusuubire nti kati ate mugenda teekawo n'ennongooserezo oba amateeka mu nta y'ennyimba like nga kasengejjo bakakungunta. You know, a song is an intellectual property. It's a property. When it is an idea, it is inside, it's not a property yet. But the moment you put it out, it becomes a property. Sure. And it's your property. So nobody can refuse you to use your property the way you want. Oli abayagala dufulumyawo nga terumasteringidwa boyalya because it is theirs anyway. You understand? Naye oli ayagala okubeera mu actual business and serious business, they can mix and master and take time to produce good work. For in terms of bigger business and making more money. Okay, President, tuyinawo ennyimba ezimu nga oba oliawo abamu bagamba ziwemula. Mugenda zikola mutya kuba kati mufunye obwannannyini ku bintu bino. Oba oliawo n'abantu babalabirako nnyo. Abantu bagamba ennyimba eziwemula zisusse. Bano abantu ennyimba eziwemula tezikyakuwa ku maradio oba ku TV. Bo mugenda bayamba mutya. It is about now UCC is the regulator. Okitegeera. Kakati abo bebajja okubanga bayingira luyimba ki oluyimba bwe baluwemula nga balaba lu violence they can regulate as they have been doing so. Naye ekyokubiri most of the times abantu bano ba client betu supplying bwe bakwata ekintu ne bakyagala nnyo ate oluusimaliza kifuuse kituufu kubanga bangi okitegedde ate ensi ya Uganda emanyikiddwa nnyo ng'ensi ekisinga okurespectinga rights z'abantu. Uncle Eddie, mulimu abantu abayimba music nga ye yakola copy and paste. Abo bo copyright agenda bajajinga. Copyright abakwata senga obo copy ekintu ky'omuntu osobola okukwatibwa kuba kati olwera abantu balina copyright ebalina obwannannyini ku biyiye byabwe. You have to ask for permission. That's infringement. President, mpozi waliwo ba manager ababa baleta abayimbi. Essaawa eno nga abali mu ntalo omuyimbi yadde yayimba ennyimba zaalizaali omuyimbi agamba ze naziyimba. How are you going to deal with such people? There will be an agreement from the creation, from the word go, because there is what they call split sheet. Ani ataddemu ki ayina kufuna atya. That split sheet is there, it's going to be on a system. Because chivu olwaleero etteeka baali basooka proposing a producer, but now they have changed with the guidance of Deputy Speaker of the Parliament from producer to author. The author can be an investor, can be a producer, can be a singer, can be a writer, can be anybody.
can be a manager basing on the contract that you signed from the word go. Yes. Okay, Mr. President. Is verbal, it is verbal. So that has nothing to do with the law. Mr. President, kongula. Amina. Nze bampita Mamero. Ekibuzo kyange kiri nti waliwo kati abantu ababeera nga ku mbaga omukolo ng'ogwo DJ ne nannyini bidongo n'omutegesi w'embaga obw'omukolo gwonna ani avunaanyizibwa? Most of the times if it's the venue is licensed, it has to be the venue. Because akawuma kalimagezi kali ku venue oba okitegeera era ne kawuliriza oba okitegeera kati bano abakola amateeka bo it is all about licensed commercial places, commercial TV, radio, bars, hotels and other commercial places. Commercial people who use this music for commercial purposes. They play the music and they earn. When you earn, share with me. Okay, President, waliwo abayimbi abeesuulirawo yo gwa Nagamba nga bo ebya federation babadde bagamba tebibakwatako. Abamu ku bo waliwo n'abajjawo ko nga kitandika ne baggwamu essuubi ne badda eri. Naye nga tubalabyeko ne parliament nga mu rubbing shoulders. Atusuubire nti nno tewaliiwo lukomera lugenda kukubira muntu bweru nti tobadde naffe sigale. No, mu nsi eno buli muntu alina entegeera ye. Ffe bwe twali tuvaayo okukola movement eno ey'obwegassi n'okulwanirira rights zaffe ez'aba creative, we never came here for political purposes. Twajja wano okusavinga interests z'abannabitone okulaba nga tebabeera cheated. Kati tuli obaani akkiriziganya naani obaani akkiriza ki kubanga biseera bisinga buli mwategeera mu ntegeera ye. Naye ffe ekyatuleeta wano okumakinga sure nti tulwanirira rights zaffe nga ba creatives. Kati obaani akkiriza mu federation obaani atagikkiririzaamu azironga azaafunyeemu ffe kyekirooto kyaffe. Okay, tusuubire nti nno onansonyiwa naye tusuubire nti ne Bobi Wine essente teeka ligenda mu mugasa. Bobi Wine ennyimba ze zijja kubanga zimugasiza ddala bwe zikubwa kubanga naye muyimbi. Yes. Tugere ku implementation bayinza okusayininga bill n'ate okuapplyinga ebyetaagisa banabikolako tebabatawaanye. One implementation ffe ne tukwatako naffe ffe nnyini bakulyeto olina okumakinga sure nti otakinga time to know how you're going to earn. Ogwo omulimu waliwo bangi nnyo abatajja kufunamu senga banaaba beesuuliddeyo gwa Nagamba oba okitegeera. Naye naffe tulina okusigala nga tupushinga nga bannabitone kubanga etteeka obwannannyini butuweereddwa tulina okumakinga sure nti tubukozesa bulungi. Otherwise bw'oteefiirayo bamafiya nga bakulyawo. Bwe twali twogera naye ku Saturday. Naye kati implementation in terms of structuring nagikugambye nti this system egenda kubanga erinda omuntu akole work amala registering. Bwa registering, this system is going to collaborate with existing agencies of government. Kubanga olwaliro bw'olaba local government sound. Monitoring a sound. Yeah, they monitor sound. That's why they have the listenership. These devices. President, yes. Bana abayimba ennyimba zammwe in form of band. Yes. Bomugenda ba. And kakati abo gye bagizimbira mu mabaala tusobola okubanga waliyo obuwuliza nga ebifo ebyo amabaala ago gasasula. Ekyokubiri n'ezo bandi zennyini they will be paying a certain percentage of money to the authority so that they can use this music because they are also using it for commercial purposes. Yes. Bwe twali twogera naye ku Saturday wagamba mulwane nnyo mulabe ng'etteeka lino liyita nga parliament eno tenavaamu erimu era Katonda akikoze alhamdulillah ne liyita. Tugambe wali olwana nnyo okulaba nga bekikwatako ennyo oba abamu ku bagenda ofuna mu bakyaliyo abakitegeera ennyo copyright kyeki. Anti number one senga parliament ewummula enkadde nejja empya nejja enkadde nevaawo tuba tugenda kuddayo ku stage 1 tuba tugenda kuddamu buto. That's what it means. So tubadde tulina okulwana nnyo tumakinga sure nti eno parliament yakitandikako ekimala kyova olaba tubadde tupushinga n'obulamu bwaffe bwonna. Nze sinneebakako kumala almost a week 2. Etteeka baali tuuma kiyaga bill. Mulowooza naye afunye obuwanguzi. Ng'ogyeko nti mwe mufunye obuwanguzi. Kiyaga afunye obuwanguzi kubanga essaawa yaleero number 1 omuyimbi okitegeera. Ekyokubiri naye yali concerned n'avaayo ne first bill
Oshegera. Yes. Ne government efunye obwanguzi kubanga government ya coming up with the second bill with the Honorable Fiona Nyamutoro. Sure. President Museveni chobola nasose muwebaza nga sinatandika kubanga yateekamu amaanyi gonna okumakinga sure nti ebintu bingi tebyagibwa mbayaye. Otherwise twandigenzo tuko wano nga buli yonna watuyambira bakwatakwatawo dda. But he insisted era naleta ne idea of the copyright management system so that we can have that authority and organization that is going to be following up. Olutabaalo luno osinziddwa beeramu gwe n'abayimbi abakuli emabega naye nga copyright ekwata ku bantu bangi abawandiisa ababumbi n'abalala bangi mubadde mutambula nabo oba wadde consultations zatambula ku buli creative yenna kino bw'ojja n'otunuulira copyright leeno erudde ebbanga ddene nga tugipusha kubanga ffe kennyini almost tumaze emyaka egi since we started the federation. Sure. But even before starting of federation, this was ongoing. So many people, they were consulted, and the chair of the committee actually explained in Zebulungi, they met all the groups, including about all reforms going nationwide, district per district for consultation meetings. Message esembayo pateriruddawa abayimbi bakuŋŋaanirewa esaawa eno tugenda kuorganizinga pate gye bujjako okuba leero etteka lwe lifulumye pate teziyinza kukolebwawo zonna naye tugenda tufuneyo tutuula ng'abalwanye abayimbi baffe bonna abatubadde emabega bannamawulire baffe be tutambudde nabo kubanga amazima gali nti abaana batubeereddemu bannamawulire oba kitegeera then oluvannyuma tujja kuinvolvinga abantu bonna tugenda babuulirayo tugenda okuteeka kapate tuorganizinge kabandi tukube bandi tukube pate tukube sidde tukube drum tukube we're going to we are going to Kinga. Chava Musabaranks. What? Akasembayo president. Neteka kigaimwa nno ligenda kukwata n'abaana abadde batula mu buti ne batandika obbogerako bye mutamanyi soko bawe message. Olwedda olaba omuntu yenna computer misuse ebakwata. Okitegeera computer misuse act bonna ebakwata. That's why enaku zino badde babasiba. Because the computer misuse act jeri ate ebakwata. Sure. Teka ino teyina ligenda kukosa dijja kukosa ababbi. Okay, toyanza nyo president. Dijja kukosa ababbi. Banga ekima soko ojiremu tujjeko bono.